endwadde y'omusujja ne kiddukano naye nga bino tebiri ku epidemic levels. Era kye tukoze Ministry ya Health twagisabye eyongere eddagala mu health center eno, naye era naffe nga abakolagana ne humanitarian agencies tulina ba doctors betusindiseeyo. Twewadde wiiki 3 nti oluvannyuma lwa wiiki 3 embeera bw'eba tekyuse eri abantu bano tujja kubajja ebundi bujo tubatwale e Kyangwali refugee settlement. Lwaki kikolebwa kino kitunuluddwako ku lw'okuba ettaka eriri ebundi bujo terisobola kubeerako bantu bangi bwe bati. Nga bwe muwulidde abamu bali mu masomero, abaana balina okusoma, bagenda mu bibuuzo, kale abantu bano balina okuvaawo.